embeera yonna nga bweri abajjukira emboozi ya Lily Puzzle noono abadde alina obuzibu bwe mu nnyimba z'asobodde okuba ate nga ayimba era bannaffe aba UNCC weekend esobodde okuba ate nga bakozeeko ekyenjawulo. Katikkiro yayisizza enteekateeka eno ng'asaba obutaddamu kuba nnyimba z'abayimbi bano era embeera yali bw'eti abaaliwo. Waliwo n'omulala bamuyita Yassine Mukasa ate n'oyo we waffe eri Buddu ab'Ebuddu tutera kwekola yeeyita Lily Puzzle. Ebyo ebintu bayimba byaki? Ebintu eby'okuyimba bingi nnyo. Tulabye abantu bano nga bayimba ya Jasmine osimuulirangako ng'awemula naye alina byayimba nenda abantu balina akanakaba obubaka bwaweereza. Okitegedde Katikkiro yali agezaako okutegeeza ku bayimbi olunaku olwo Fred Sebata yali agenza okukiika embuga ng'amubuulira ku kivulu kye kigenda okubaayo. Kati olunaku olwajjo Lily Puzzle bwe yawulira ebyo Katikkiro ng'abyogedde n'ekiwandiiko kya UNCC baali bakiyisizza lunaku lwali lwa Mande. Lily Puzzle ensobi gye yakola ate ekisembyeyo Lily Puzzle yagenda ku internet n'ayogera ebigambo eby'amaanyi ng'addamu buli omu yamuyisaamu eggaali era ebimu ku bigambo eby'obukaawu byasobola okuba ate nga ayogera ebitaali birungi. Wulira bulabite bw'aba byayimba tebabyagalanga bibi lwaki bamugula mu Uganda yasinga booking nkikuddiremu amagezi gajje y'omu ku bayimbi abasinga booking singa yali ayimba bibi kubaze bwe nneeyogerera mujja gamba yeekubira akadingiti nayimba ekivulu nga kiriko walukagga Maria Mundagire Pastor Wilson Bugembe bapromota ne baŋŋamba ggoggalawo Banalanda n'abalinze abali mu Royal Agency mu njulire lwaki Wajibile pita mugwe oyagala kumulire gwe sad story about my life gwe ngenerwe gwe salwe mbalagwe bombo kilati otegeera. Aya obusungu bwonna bagamba kamwa kabi kasasiro ganga ensonga gye yali soose okusirika naye TikTok eno omutimbagano likes zirimba yasooka kuwanda muliro eri bakulu be mu ndongo oba ne Katikkiro yamuyisizaamu awo ffe tetwamanya naye nga ye bye yasobola okuba ate ng'ayogera nga bw'omanyi nti Lily Puzzle yagenze emmengo olunaku olwajjo era abannange wulira ojja Muganda ate nga tuli bankizo nnyo ng'ab'omutima Katikkiro wabweru tweddira ekika kimu ffenna tuli bazzukulu ba Kakeeto Ebbaale eze Mukasa Asiiri ffenna tuli bazzukulu ba Kakeeto ki ffenna tweddira mutima so akiika embuga amanya ensonga olwaleero nzize n'emikwano gyange ab'emyoyo emirungi Ashimu ne Frank Antambi omanyi munsi tulinamu emikwano egy'enjawulo so Katikkiro okutwogerako obwogezi omanya nti wayinza okubaawo emitawaana oba egigudde embuga kakati bwodduka kibayita nti akiika embuga amanya ki ensonga so ekituleese olwaleero kuwaayo bbaluwa nakwongera kutegeeza kitaffe ku ebyo ebitambuzibwa n'ebigambo ye byalabira ku mitimbagano nga bwe yagambye nti yasinja oyo w'Ebuddu naye simulabangako so mbadde ndeese ebbaluwa okumusaba okumusisinkana aya baasi nola n'okumutangaza bakuyita embuga ate oba buganzi. Lily Puzzle ye agamba nti ogenda embuga kalabe ensonga nga bwe ziri naye nga Katikkiro yabategeezezza ku nnyimba ez'obuwemu ze bayimba. Lily Puzzle agamba nti waliwo abamulwanyisa mu ndongo kati ayagala afune Katikkiro amubuulire ebituufu kubanga mbu abamulwanyisa bangi. Abantu tulina nnyo enkola eyo ey'okwagala okumalawo bannaffe bye tuzimba. Nze bwe nali nnyanukula omukyalo muyimbi munnange Fiina Mukeru kakati mu kumwanukula ebigambo bye nali nnyanukula ne bakwata ekifaananyi kya Katikkiro ne bagenda nga bakikuloopinga mu mboozi nakola ki ne basuulamu ekifaananyi kye so ne ndaba nga abaseddekezi abatamanya ŋŋamba abampembe baagala okunkyayisa Obuganda. Nze ng'omusajja Mukasa yase nga nnyina okudduka okumugamba nti daddi n'okutegeeza Obuganda nti bano bampembe baagala kumalawo wenzi gy'akawoogo z'omuzzukulu wa Buganda. Owulidde nti nali ŋŋamba oli bano ne bakwata ekifaananyi ne bakigatta mu mulimu gwaffe nagwo gulimu ebizibu gulimu okulwana okulaba nga bakoza wansi buli lwesituma ebyo byonna bigenda mu maaso emabegako bwe nali nava ku maaso g'abantu nga tewali anjogerako tewali andaba maze kuddamu n'ensituka so ebigambo bingi bijjirako emboozi abantu nga bwe baziraba abali eyo naye wabeerayo ababiri emabega ababa babiseesa. Ye Lily Puzzle oyo ng'atutte ebbaluwa alabe oba kabaka Katikkiro ayinza omuwa olunaku ne banyumyamu ku nnyimba zayimba ez'obuwemu
Ntambi wuno naye yabaddewo. Nilipazo tabeda nko musajja ajemera nono ajemera mateeka musajja muyiya artist ali creative enyo atusanyusa atubulirira ensonga zino wezaaliwo nilipazo namukubira essimu ne twogera okumala essaawa nga 2 nga pazo tukoze tutya kubanga kirabikanga ekitono naye kibanze baba tuzinze kale Lilipazo okumanya nti ekintu kyali kimulidde kubanga n'abantu abaali bagenze naddala abayimbi abali bagenze Wakatikkiro yabayisamu eggaali kuulu. Eyayimba tuddeka n'omugati tebanjagala nayimba temunkuba obucupa teruzannya lujonkera gavumenti teruzannya nenyimba ebigezo amasomero temwapita mwayitanga Waikibenda ebiserebe wenayimbira nze wenayimbira wenajjira najje ne bawaikibenda nga be bayimba mikolo gy'abaana b'essomero ng'ebigezo tebampita abayimbi bonna mubayite ebirevu noli mumuyite yayimba Kawami gavumenti fena mutuyite ne bamuzeyise batamu bayite nabo mubayite bayite n'owasumbuusa oyo president mulike respect muyite ne muzeyise bata mukuwemula ayinamu ne PhD kuba yawemula mu ngeri ya kikugu nnyo abo bonna mubayite bonna bawemuzi mbaweresi y'abawemuzi bonna mubayite mbalabye mweyambaza obusuuti n'obukanzu mumugenda Lydia Jasmine nawe Lydia n'oyimbira abantu abawemula ng'obeera mu bbala ng'okola bwoti Byemu ku bigambo byayogera omukulu Lilipazo kati yensonga yamututte mitawaana gyagudde dda daddi okuva lwe yatusoozeeko purogulaamu zonna zibadde zirina okuyimirira ate tukiika embuga kubanga akiika embuga amanya ki ensonga oyo omwana agenda kubonaabona obulamu bwe bwonna omanyi gye muloopi bajja na kumuyita mu kkooti ya Kisekwa ogenda kuwulira embooko muloopye